Ate mwatu eby'omukulu Joe Biden okukyaza General Yoweri Museveni mu African Summit eyali wali mu ggwanga erya America ate kyaddaaki United Nations, Human Rights Commission ne European Union ate nabo bongedde omussaako akazito ku Pregen Media gwe nagyo sinziira okubanga ate mwatu ku mukutu kwoli. Ate essaawa zino tuba tuyingiddewo ne updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda yadde nga akafulu katusumbuwamuko naye tujja kuba tusobola okuba nga tukutuusaako updates zonna. Nsonga ziba za mawulire era ntumira ku baana abali e Jordan, abaana abali mu Abu Dhabi, abaana abali e Bahrain n'abaana abali yonna gye basinziira okuba nga ku mukutu kwe bali. Kye mukola ky'amaanyi nnyo ddala. Yes, ffenna tumanyi nti tibwabulwa yakakomawo wiiki ng'emu okuva mu ggwanga erya America. Era nga mwatu bingi bye bayogerako naye byonna ng'obitadde ku bbali. Jjukira akakiiko ka United Nations Human Rights Commission kaali kavaayo ne kagamba nti bagenda sooka bakole their personal investigations ku nsonga z'omukulu Tibwabulwa okuteeka ate omusimbi mu bayeekera ba M23 abatogomya eggwanga erya Congo. Era mu mbeera eyo investigations zaabwe nga zikyagenda mu maaso ate mwatu bo ne European Union bavuddeyo ate mwatu ne tuula ku nsonga y'okubanga Tibwabulwa ono ate mwatu y'omu ku basajja abalina okubeera sanctioned naddala mu kkooti zino eza European Union ate kw'otadde ne ICC olw'ebintu ebimu ebizze bikolebwa, naye ng'ate engeri gye kiri nti essaawa zino akyali mu ntebe nga pulezidenti kiba kizibu omussaako omusango gwonna, naye bo bavuddeyo ne basooka bavumirira ekikolwa eky'omukulu Joe Biden okubanga yakyaza naddala abantu bano oba bayite ba dictators okusinziira ku posts abantu ab'enjawulo ate abali mu America nga bagamba Free Africa from Dictators ate mo tebavuddeyo ne bagamba nti okukyaza abantu nga bano tekyali kirungi ate naddala nga ensonga ze mbagamba ze mugezaako okubanga muyisaawo bano be bazza ate bazityobola oba baziviolatinga. So Biden ne bamuteekako akazito ku nsonga ezo ez'okubanga ate mwatu yakyaza bano abasajja abaludde mu buyinza naye ng'ate mwatu America egamba ye preachinga democracy. Bagipinize ku nsonga eyo era tulinze tulabe response ki ekigenda ova mu ggwanga erya America ku nsonga y'okukyaza bano abasajja be bayita ba dictators ku lukalu olwa Africa. Naye nga ku Pregen Media gwe nagyo sinziira likinga commentinga era mwatu osubscribinge.